إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Baganda bangabe bitibwa وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bagana banga bakkiriza ab'ebitiibwa abalungi atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala ayina amatenda amajjuvu agataliiko kkomo. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu eyatandikawo ensi eno bighayri amadi tarawunaha. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu omulezi wa buli kitonde kyonna n'okukirabirira nga biri mu mukono gwe. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda ebitonde ebibiri n'abiteeka mu nsi n'agamba ng'ayogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agamba wama khalaqtul jinna sitonze majinni wal insi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sitonze bantu n'amagege oba amajinni illa liya'budun, okujjako okubeera nga bansinza. Maqsadul haya, ekigendererwa ky'obulamu bwaffe abantu n'amajinni kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Maqsadul haya kyekigendererwa ky'obulamu, era y'ensonga lwaki ffenna yatutonda n'atuteekako amateeka ge yateeka ku bantu nga gakola ne ku bitonde ebiyitibwa amajinni. Naye ekiseera kino twagala tutegeere, ya Rabbi, twateekebwawo kusinza majinni oba amajinni gateekebwawo kusinza bantu oba okusinzayo ekitali kyonna ku ebyo ebibiri? La, ekyokuddibwamu kigenda kuva mu mboozi wano nga ffe tuli bannayuganda. Ensinza y'Abaganda ey'edda yali etya? Twasinzanga tutya? Era omusiraamu ategeere omuganda nga tewannajja lubaale, era lubaale yava ku ki? Era lugenda kusoma karainu, naye nga tumusoma mu miteeko ebiri. Tugenda kusoma karainu oba karinu ku kiyitibwa omuzimu, Abaganda gwe bayita lubaale, ku sayidi ey'oludda olwa Buganda bwe tuvaamu tumutegeere, ne ku ludda olw'eddiini yaffe eya ummati ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Mu byo katutandikire mu kitabo kya Edward omuwandiisi oyo kye yawandiika, omusajja omu mu basajja abaali mu Buganda muno ng'awandiika ku nsinza y'Abaganda ey'edda. Ensinza y'Abaganda ey'edda baali tebasinza lubaale. Omuwandiisi oyo anyumya mu kitabo ekyo ng'agamba
ensinza y'Abaganda ey'edda, Abaganda wano mu Buganda baali tebasinza lubaale, baali basinza Katonda w'ettonda. Katonda w'ettonda. Era Katonda w'ettonda oyo baakwatanga ebirabo ne batwalanga ettonda, ne babeeranga ebirabo ebyo babisaddaaka nga babiwaayo, nga bakoowoola Katonda abayambe mu bizibu byabwe. Naye ku muzadde omu, kubaaliwo ebiseera ebyo, waliwo omuzadde eyalina mu baana abo, ng'omwana oyo baali bamuyita lubaale. Ng'omwana oyo agendera kabinja mu bufunze, akabinja ke yagenderangako okusaba nga batwala ebintu essaddaaka zaabwe eri ettonda mu Buganda, nga baziwaayo ne basabirako ne basaddaaka ne basala. Naye ekyalabwanga omuntu kyasabye kyalabikubwanga ku ebyo byasabye nga ye ebibye byanukuddwa. Nga ti lubaale ono Allah tetumanyi kye yali yamuteeka mu kiseera ekyo, naye nga lubaale oba yalina ebitende ebisinga ku bannaabwe, nga Allah ayanukula nnyo, Katonda nga ayanukula nnyo okukola ki? Okusaba kwe, okukoowoola kwe, era nga n'essaddaka ye yali ekkirizibwa. Tegeerekeka? Kati ne wayita ekiseera ne bamanya nti lubaale ono ye byasaba bikkirizibwa. Omulenzi ono, laba Allah bw'atuusa ekiseera, Allah n'amujjulula. Bw'ajja n'ajjulula lubaale n'afa. Bwe yafa, abantu ne batandika okufuna endowooza abaaliwo ekiseera ekyo, olw'omulenzi oyo yali agulumizibwa nnyo mu biseera ebyo ebya Buganda. Ne bagamba lubaale kaafudde, katugende ku ntaana ye. Kyandiyambibwa gye tuli okubeera nga tusaba lubaale ono atuyambeko, otukola ki? Atusabireko Katonda. Alabika kati yaliraana nnyo ate Katonda tebaasabanga lubaale awo, baasabanga lubaale abatuukire wa Katonda olw'okusaba kwe yali alina nga kwanukulwa, abeere nga lubaale abakola ki? Nga Katonda abawa bye beetaaga, nga naye basaba ate basabira ku ntaana ku bijja bye baali baziikako lubaale. Ne batandika okwetooloola entaana ye ne bagigulumiza wano mu Buganda. Ebiseera eby'edda. Ekiseera ekyo we kyatuuka, lubaale, njagala owulirize bulungi, regimu eyo nejja ng'evaawo. Emyaka egyo we gyavaawo, abaddawo ne batandika okugulumiriza ddala entaana ya lubaale kwe baali bamuziika. Awo ne nteekawo full stop ku kyafaayo ekyo, naye nga nyakiddira oba kantuuke wano kale. We batandika omusinza, kati kyenjagadde okuteekawo full stop ate nzire ku sayidi y'Obusiraamu inshallah. Naam, ku sayidi y'Obusiraamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallama, hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba, buli mwana Adamu azaalibwa yenna abaako kariinu, abaako kibayita kariinu. Kariinu liba jjinni, naye nga jjinni gye bayita wano ewaffe mu Buganda bagiyita omuzimu. Kariinu kitegeeza ekintu ekikuliraanye ng'obulaba olususubo bwe kidda wudda. Manya wudda bwe kidda. Kulya olya nakyo, kwebaka weebaka nakyo, kunaaba onaaba nakyo, kwambala oyambala nakyo. Ekyo kye bayita kariinu Abawarabu, kuba kiba kikuliraanye tekikuvaako. Kati kariinu kye kiyitibwa wano mu Buganda omuzimu.
kati buli muntu wazaalibwa aba yakazaalibwa. Malayika Allah asindika abamalayika ne babeera nga bakka ku muntu oyo abanaamuwandiika ebirungi n'ebibi nga bwe tumanyi kiraman katibiina ya'lamuuna ma tafa'aluun. Abawandiisa ababiri bamanyi byonna bye tukola. N'akusizaako n'aba n'akulungamya okulema okugwa mu nsobi. Kati ate yo Shitaani mu kiseera ky'okuzaalibwa awe ekwambaza kye bayita kariinu, omuzimu guli okugenda okukulabankanya ku ibaada. Tegeerekeka, omuzimu guli okugenda okukulabankanya ku ki? Ku ibaada. Gwe gugolaba okugamba kola kino, ogenda kusaala n'onafuwa, obeera n'owulira nga afuuye, gubenga gukunafuye ku ibaada. Kye bayita kariinu, omuzimu gwo. Shitaani gwe yakuteekako wali era kyeki baulama abamu bagamba kyekikaabya omwana inda weladiha mu kiseera awo we bamuzaalira. Shitaani eba emwambazizza ekikariinu ekyo kye bayita Abaganda omuzimu. Kati ne kijja nga kimukulirako, byakola byonna kiba kibimanyi. Tegeerekeka. Kati omuntu ono bw'awangaala emyaka gy'awangaala mu bufunze bw'omusomyo gye sijja kulaga wala, n'akolanga ibaada, kyebula batugamba osoma bisimillah ng'ogenda okulya. Bw'oba olya n'osoma basimala, gyo terya. Bw'oba weebaka n'osoma edduwa z'okwebaka, yo teyeebaka mu buliri bw'esula empewo. Bw'oba oyambala olugoye n'osoma edduwa y'okwambala olugoye, yo teyambala. Oba oginyigiriza buli kiseera naye bw'olabanga gwe tokyabikola, yo yeeba ekukola ki? Yeeba ekusinga okunyigiriza. Ntegeerekeka, kubanga eba ebikwerabiza esobole okuwambala naawe, esobole okulya naawe. Ntegeerekeka. Kibula omuwala yajja akwate mu mmere nga nabbi yagamba Shitaani n'amukuba omukono nga Shitaani yeyagala okukwatamu eri, so teyali muntu wabula yali kariinu eri, omuzimu gwe. Kyoba omuntu ayinza okujja n'alya ku mmere yo naye nga Shitaani yagala okugiryako, atagenda kusoma basimala. Ntegeerekeka. N'olw'ensonga eyo omuntu oyo bw'ajja akola ibaada n'asoma, kariinu eyo tefa. Okujjako ng'omuntu baulama abamu bagamba efa, abalala bagamba bakyegattirako nti tefa, ewangaala bbanga lyonna. Kati omuntu bw'ajja awangala, Allah n'amujjulula mu nsi muno n'amuggyamu. Bw'afa emulemerako ne bamukwata, bw'afa yeesigala yennamu era eyimirira ku mulambo gwe ng'eyimiridde awo, kubanga yo baagiwakkala ku muntu oyo, baagiteeka ebiragiro byonna bye baagiwa, baagiwa ng'erina kubeera ku muntu oyo abada na abada. Kati kyobula yo eba emanyi ono ye munywanyi waayo, era we bamukwata ne bamusitula mu nnyumba nga bamutwala mu ntaana mu bufunze bw'okusomesa omusomo, kuba tuli ku WhatsApp tetujja kulwako. Mu bufunze we bamutwala mu ntaana esigala emuwondera paka mu ntaana, neetuuka ne bamuziika bisimillahi wa ala millati oba wa ala sunnati rasulillah, ne bamuteekayo ne muvaayo, yeesigala eyimiridde ku mwaliiro gw'entaana awo ng'egamba wano sivaawo, ono ye munywanyi wange. Kye bayita Abaganda omuzimu. Kati nzirayo eri ku lubaale gwe twakomye, ajjukira twakomye nga lubaale batandise omukola ki? Omumusinza. Ntegeerekeka. Kati nina kyenjagala okukusomesa okulaga ku kiyitibwa ki? Lubaale. Lubaale we batandika omumusinza, kati olw'emizimu gino egisigala ku ntaana nga giyimiridde, abantu bwe bafa kariinu zaabwe oba emizimu gyabwe gisigala nga gibawondera. Kati lubaale omuzimu gwe gwalinga ku ntaana ate ng'abantu bagyetoolola, kati ng'ate gulaba gyo emizimu gyegatta, gimala ne gyegatta, gundi eyafa owaawa, senga Kamaadi, senga Simanyaani, ne gibeera awo ku ntaana gyo nga gyeraba. Ontegeera?
simanyi oli gundi eyasooka okufa, jjajja gundi, omwana omuto, gyonna gibeeraako nga gyetoolodde. Kati ne gituula shura, kye bayita amashura, ne gigamba abantu bano basinza nnyo Lubaale, lwaki Lubaale tulinnyeeko omwo? Ne tutandika obbasaba, kubanga we gibeera ku ntaano okwo giba gikosebwa. Empewo gyali girya, abantu baafa, bali abaali ku mmere gye gyali girya, abantu baafa. Gyali gyambala, tegikyayambala. Gyali girya, gyali gikola buli kintu kyonna gikyagala, tegikyakikola. Kati gye kisalawo ki? Gisalawo emizimu egyo gyasalawo ne gigamba Lubaale, yambuka, funayo londayo omuntu omu omulinnye ku mutwe, obagambe yenze Lubaale. Ntegerekeka. Era kyatandikira awo mu Buganda, baba bali awo bakyetoloola entaana bagulumiza Lubaale waffe, kuba ligimu eri yali yavaawo emanyi nti Lubaale kumusaba asabe waka, ng'ate bano bo basabira ddala Lubaale. Bagenda olaba omuntu agweri yeetandika okwewubya, ng'era abamu bimanyi emizimu egirinnya ku bantu, ne gwekaabya amaziga. Yenze Lubaale, yenze Lubaale, yenze Lubaale. Bantu ne bakyewuunya nnyo. Okuva olwo emizimu ne gitandika okulondamu be ginaalinnyanga. Era awo abantu bwe batandikira okusinza ani? Lubaale wano mu Buganda. Lubaale kyobula baakazaako ekinnya ekyo nti Lubaale, kubanga ye yatandikirwako okulinnya empewo ku muntu. Ne beewuunya nnyo mu Buganda ng'ababuulira byonna bye yali. Ntegerekeka. Nga naye ayogerera ku kamwa k'omuntu ate omulamu. Awo naam. Bakyewuunya nnyo Abaganda. Tiwe ono ayogerera atya ku kamwa k'omuntu? N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah, awo abaddu we batandikira okusinza Lubaale. Kati ate Lubaale bwe yajja, najja ne saayansi we, bwe batuula shuula wali n'emizimu ginne. Gino egino emirala egibeera ku ntaana, simanya bajjajja abasooka okufa, abasenga, abaani, gibeera okwo nga giyimiridde. Oluusi gibeera bbali wa ntaana, bawulama we bagamba oluusi gijja, era zibeera ku makaabira, zeetooloolera awo ku makaabira. Kati we gitegeera nti abantu bagitidde, era abantu ne batya nnyo, ne bakankana, awo ne gigamba mutuzimbire ennyumba, mutuwe bino, kubanga kati awo giba bwereere. Omuntu eyali ayambala najjo yafa, ali munda mu ntaana, omwoyo gwe gwagenda. Bwe guba gwa mujjana gukuumibwa mu myoyo gy'omujjana, bwe guba gwa muliro gukuumibwa wansi mu myoyo gy'omuliro. Kati ate ye nga jjo omuzimu gwo gukyali mulamu, kuba gwo tegwafa. Kati kyeguba gusigala ku ntaana nga guyimiridde. Kati we gusigala ku ntaana nga guyimiridde, guba tegukyalina byakulya, kubanga gwe gwali guliirako munnaye kaliinu waagwo yakola ki? Yafa. Ntegerekeka. Gwe gwali gunywerako, gwe gwali gwebakirako mu nnyumba, n'agubikkako mu ssuuka, takyaliwo. Kati kye gulina okukola ki? Kusaba. Kati kye gyakola we gyalaba abantu batandise okutya, nga aya ya Qur'ani weegamba mu surati al-Jinni, wa annahu kana ar-rijalu min al-insi ya'udhuna birijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Bwe gaalaba amajinni mu basajja ng'abantu batandise okugulumiza, ng'ate bo gennyini, kubanga g'amajinni nga go gaali gatya nnyo abantu ate okusinga n'abantu we bagatya. Ate gaagenda olaba abantu bagagulumiza, ne geewuunya nnyo, nga go gaddukira eyo mu nsozi, mu bisiko, mu makaabiri, ate abantu ne bagakimayo. Fazaaduhum rahaqa, ng'abantu bakola isti'aadha, okusaba obuyambi n'okutaasibwa mu majinni. Ate bo ne gagamba ate abantu kati ate be batusaba obuyambi, ffe be tubadde tutya. Fazaaduhum rahaqa, ne bagongera okwekuluntaza n'okwekuza. Takabbulu, ne tusobola. Kati awo ne galinnya, ne gatandika okulinnya ku bantu,
nga yogera nze njagala kino iffe twagala ennyumba gasooka basalirawo mutuzimbire ennyumba. Lwaki gabasaba obbazimbira ennyumba? Olw'okuba tegakyalina wakukola ki ekyo kiri okitegeererawo ndowooza tegakyalina wakusula jamaani. Lwaki gabasaba embugo nti jjajjaawe yalina olugoye naawe mugulire olugoye ne mugula engoye. Allah atutaase baddu ba Allah ne tugula engoye ne tugula amasuuka ge ganeebikira mu ssabu lye muzimbye. Kubanga lwaki temukyalina ki? Amalala gaafa matamiivu, baali banywi ba myenge, baafa batamiivu. Baludde okunywa ku twenge, yali atubanywesa musajja wattu bamuziikaawo takyasobola kubalwawo okunywa ne ku mwenge nga gabasaba omuki omwenge. Akala tegakyalya ku nnyama nga gagamba munnaye buli woolya ku nnyama osulawo kafika ennyama jjajjaawo ne balya. Era abantu abamu mubalabye mu Buganda nga tannalena ku kintu n'asooka akiyiwa waki bajjajjaabe n'abaweera ku sowaani ya wansi esembayo olw'okuba makkakkamu ku bantu kubanga Allah yagulumiza omuntu okusinga amajjini. Ntegeerekeka. N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah oba oliawo nga buliryawo obuuza muwala wange kikyabadde ki? Nze sengaawe ali awo yeenyoolera mu ddiiro lyo nti ate senga ki? Abamu nga bavunnama senga obadde oyagala ki? Anti mwatuleka eyo temutufaako era nammwe kyemuva mulaba era mujja funa. Gali mu siyaasa mu sayansi waago mugazimbire otandike okugasembeza naye nga byosembeza yaahe tobimanyi gy'ogenda bikomya. Olusembezaayo senga nga naye akima abalala ng'ennyumba yejjula ebikulekule bibeera omwo bisula omwo nga bigamba wali tuteerewo endeku, wali tuteerewo ensumika, simanya wano tuteerewo obuleko obulina emitwe emeka, wano jjajjaawo yali munywi wa mwenge teekawo ekito ofukangako omwenge, simanya ate muno osulamu ensimbi. Bwe bityo okola ensawo abaddu ne bakola ensawo. N'olw'ensonga eyo tusoose kusoma ku Lubaale yavaawa naye nga Lubaale oyo tusobola mumalayo. Kyokala nabo abashiriku bennyini batuuka ne bagamba obitereeza nabo era obawulira naye baba bali mu kunyaga muntu bamunyagira nnyo mu bintu ebyo nga bamugamba oliko empewo zeewammwe zeetaaga kutereeza kuba baba bamanyi bagenda mubba akasente konna bakamaleyo kasita bamuteeka mu tteeka eyo. Kasita bamala omuteeka mu tteeka eyo n'agikkiriza omuddu ne bw'aba mugagga ogenda olaba nga bamubbye ssente ne bamuguza embuzi ne bamuguza ensiriba ne bamukolera ensiriba ne bamukolera ku bino ne bamwambusa ensozi nti balina ate bye balina okukola eyo tisimanya ate waliwo jjajja ne bamubba paka omuddu Allah bw'aba tamusaasidde ayinza okwavuwala bw'ali mu kutereeza Balubaale. Naye ng'ebintu byaliko byayagala otereeza bya myaka bufukunya n'atereeza ayinza n'otereerezaamu bamuteesa oba ow'okumeka nga teyabalaba nako tebamuwulira nabo baali tebamanyi nti aliba. Okuba amajjini gawangaala nnyo oyinza okwagala otereeza n'otereerezaamu ejjini erimazaawe ku ntaana yeewammwe jjajja wammwe yafa ow'emyaka oba emyaka 3 by'otaali nawo nga tonnalowooleza nako naye najja ng'osula naye mu nnyumba anti okutereeza ekikulekule nakyo ne kijja bibeera awo ku ntaana era abashiriku babikozesa nnyo mu kuloga. Era Abaganda balina emize egigamba nti wano nga baabye ennyimbe Allah atutaasa abasiraamu tuleme kgenda mu nnyimbe balina emikolo gye bakola bafulumya ebitanda ne bakola ki mbu omuzimu guli nti ne babuukabuuka nnamwandu nti guleme kudda. Ontegeera emikolo egyo tujja giraba nagyo gye bakola tibagamba nnamwandu tulina okukola emikolo ne bamubuuka emmanju kati baseeka ku makya ne bajja ne bamaliriza n'edduwa naye nga lwabadde lumbe ekiro kwabadde kusamira nti era ekitanda ne bakivuunika ne bamugamba gwe wano tokyalinawo buliri bwo. Baba bagoba kaliino erimbwa ereme kukola kikudda kwebaka ku mukyalo ono kumukozesa
omuzimu guli. N'olw'ensonga eyo baddu baalala omusomo muwanvu, naye insha Allah thumma insha Allah Allah atusobozese tubuuze ebibuuzo mu musomo ogwo. Insha Allah tujja kwongerako ku musomo ogwo, naye nga teriyo ayinza kutereeza lubaale. Era tebakulimbanga nti otosobola okutereeza ebimpemeggo ebyo n'obimalayo. Oba waakamala kino nga kikuleetera abalala, nga ne mubaana bo birinnya ne bemwaziise ejjo bajja kujja. Bwe muba mwaziiseeyo ku kijje yabadde omubbi, bw'anaalinnya mwana wo, beba abaana bojja okulaba, naye gundi famire yaffe tebadde nzibi, naye ate gundi yaggyeewo omuze gw'obubbi, sheitaani zaamuyingira zimusamira. Oli gwe batta nga bba, omuzimu gwe ate gwadda, oba kariinu ye ate yayambala ono. Ntegeerekeka olw'omuze gw'obubbi, shitaani yamurukum ebalagira kukola ki? Fahshaim, buwemu. Nga kitandika mulagira, muba muli awo, muli ne muganda wammwe abadde musajja mulungi, ng'atandika kunywa mwenge, naye ng'alimu shitaani zimunywesa mwenge. Naye tayagala, wabula agamba n'okufuna ku tulo amala kuyiwayo ku twenge. Lwaki? Temukkiriza shitaani kwebaka nga tayiyeeyo ku twenge, ku lw'ensonga yeeyagala ennyo omwenge, oluvannyuma emukkiriza okukola ki? Okwebaka. Ntegerekeka. N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah, mwewale nnyo kye bayita lubaale. Era lubaale taliiyo mu Busiraamu, era kariinu teziriiyo, wabula kuba kwetankulira by'otaasobole. Era ky'obulaba abashiriku ng'era kugirira nnyo, balowooleza nnyo ku ntaana ezo. Genda osimba eddagala ku ntaana y'omuntu eyafa nga yeetuza omugwa. Ebyo tubirabyeko nnyo nga balina be baagala okutta. Genda osimba eddagala ku ntaana y'omuntu eyeetuga. Mbunoono yeetuge, era kiri kimuwaga paka, bakikozesa paka. We kimukola ki? We kimwetuza ne mulaba gundi tabadde na bizibu, naye mumusanga alikka gwaleebeeta. Allah bw'aba tamusaasidde kumutaasa, kubanga eddogo terituusa bulabe ku muntu okuggyako era ku lw'obuyinza bwani. Mulimu Allah baataasa n'atekikola, nga naye buli kiseera awulira ayagala kwesuula mu mmotoka. Naye nga naye tamanyi. Awulira ayagala naye nga kiba kiri abantu bye batankuula, oluusi bye tutomera mu makubo, oluusi abashiriku bye batukola, kuba eyo tetunnatuuka ku ddogo bannaaye. Saagala mugende wala, tuli ku kintu kye bayita al-qaraa'inu, kye bayita lubaale. N'olw'ensonga eyo twewale okubeera nga tutankuula kye bayita lubaale, tetujja sobola kumalako nabyo, era tetusinza ekiyitibwa shitaani, kubanga shitaani ekwana mikwano gyayo emirala nagyo n'egigatta. Ng'oyinza okugamba nti tuggyeyo ekikulekule kimu ne kifunayo omukwano mulala, ne kifunayo emikwano egy'enjawulo, okwekanga nga biweze. Bebo bowulira yagenda kuleeta ddagala, yaleeta ebintu by'atasobole, ne bimala ne bimwetankuukira ewaka, ne bitandika okutugumbula abamulirwana, kubanga mwajjiramu ebyeffujja, ate ne bikwanayo ebirala ebyeyita ku kkubo. Nga ffe abantu bwe twesanga ne twekwana ogamba gundi kati oli oti oviirako, naye eno ffe gye tuli walungi, nga bijja mu nnyumba yandi wabiteekamu, nga nabyo bibireeta. N'olw'ensonga eyo tubeere nga twewala nnyo okubeera nga tugwa mu nsobi ezo. Insha Allah tunaagezaako insha Allah. Olw'ensonga eyo tubuuze ebibuuzo mu musomo ogwo, kuba tetunnatuuka ku misomo giri gyennyini, wabula njagadde kubasomesa ku ekyo olw'okuba kirajanya nnyo bannayuganda, era kitibodda nnyo bannayuganda, era bababbiddemu nnyo. Abalala bavudde ebweru ne bababba wano, basigadde ku ziro, tubalabyeko. Nga bamulimbalimba, olina lubaale weewammwe, olina omutereeza okutuuka omusajja yagenda e Iraq nga azze ne ssente obukadde 10, n'abeera ng'akedde ku makya ng'akozesebwa bukozesebwa. Tubalabyeko ffe nga babadde mikwano gyaffe, naye nga babalimbira mu nnimba eyo eya lubaale paka bwe bababbye ssente ne bazimalawo. Ate n'abashiriku bennyini ne bakozesa n'emizimu gyabwe, kubanga gw'oba tonnakyama wakaawe, ogwo omuzimu pasita yennyini
ogwo omuzimu gwoyo karinu gyasoma kubanga yaba ne gashitaani ze balina nnyo emisambwa kyakozesa ne kigenda kibuuza guli omuzimu kati gwolaba kugamba bikufaako ya pasita ayogera balina eŋŋombo obawulire eyo nga boogera pasita akugamba simanya n'ebintu bye wakoze nga teyakulabyeko. Balina mishitaani zaabwe zijja ne zibuuza guno omuzimu gwo nga gwe wakakyama ku kyaki oba wakakyama ku ssabo oba wakakyama ewa seeko omushiriku yenna alimba nti ajjanjabisa busiraamu nga bwe bwalagira naye ng'alina amajini simanya alinayo amajini amasiraamu nga Sheikh gaakozesa era otuuka ewa ayinawo akakazi oba ayinawo akalenzi oba abaawo n'akavubuka nga kalinyibwako basheekhe bazze. Tegerekeka ebyo byonna tubyewale. Baba basoma nga basinziira ku kara enuyo eno gy'olina. Insha Allah tubuuze ebibuuzo mu musomo ogwo gwennyini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.